gigenda okuzanyibwa olunaku olw'enkya okunoonyako ttiimu ebbiri ezigenda okuzanya oluzanyo lw'akamalirizo. Emipiira egigenda okuba nga gizanyibwa ttiimu ya Busiro egenda kubekyaza ttiimu ya Buddu, ng'omupiira ogwasooka ttiimu ya Busiro yakuba ttiimu ya Buddu goolo 2-1, ng'omupiira guno gwali mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Kati Buddu eyolekedde olusozi Gambalagala ng'enjogera bw'etambula nga kigyetagisa kuwangula goolo 2 ku bwereere bweba yakujja mu ttiimu ya Busiro. Bano banaaba batunka nga ttiimu ya Kyaddondo ekyalidde ttiimu y'essaza lya Bulemeezi nga guno gwakubera mu kisaawe Kasana. Omupiira guno gusuubira okubaako n'evaawo mpitewo kubanga omupiira ogwasooka gwagwa maliri ga goolo 1-1. Ku mipiira etaano gye twakasamba ewaka mu kibinja twasobola okukolamu draw ne Buddu eya 0-0. Egyasigala gyonna emipiira 3 twasobola ogigoba, buli ttiimu eyajja wano twagigoba, ne quarter final twagoba Kyaggwengeze wano. Era tusuubira ku training kye tukoze n'ebyo bye tuli mu kukola tusuubira tujja kusobola okuwangula omupiira wano n'obutateebwamu kikulu. Abavubuka bo beesunga bwesunzi lunaku lwa Sande lutuuka ddi kubanga twagala kumenya ow'ebyo ebyali byagaana mu Bulemeezi ku luno tulina okutwala ekikopo. Okusinziira ku mutendeso wa ttiimu ya Bulemeezi agamba nti abazannyi be bali mu mbeera nnungi ng'era mumativu nti ajja kubasobola okufuna obubonero bwe yeetaaga. Wano mu Kasana kano naffe kattiro kaffe kubanga tugambye nti omuntu yekka eyawona yali Buddu ate yawona ku ntandikwa, so ekyokubeera wano tuli motivated nti akisa ekyo wetutrainingira almost tusula wano, so tugenda teekawo embeera enatusobozesa oyitawo. Mugerwa nga yeesigama ku training gy'asembyeyo okukola ne ttiimu ye akakasizza nga bw'atayinaamu buvune bonna nga n'abazannyi bonna abaali bagenda mu University League battaka mu nkambi okusobola okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi. Motivated, embeera nnungi, ebya feeding birungi, ebyokunywa gye biri, ebyokulya gye biri. Abaali batusuubiza batandise okujja nga babaako kye bawa abaana, ekyo nakyo kibongera amaanyi. Neebaza ne sekwebaza yenna abawagizi b'ettiimu. Abaana emmere mwagireese yonna mu bungi. Abaana wetwogerera balya magi, wetwogerera balya nkoko, balya matooke, balya muceere, banywa mata kubanga mwagalidde ttiimu yammwe. Era batusuubiza nti tebagenda kutuyiwayo omulundi guno. Ttiimu zonna zirwana genda ku mutendera oguddako nga ttiimu ya Kyaddondo kigyetagisa okuwangula goolo 1 ku bwereere, ate yo ttiimu y'essaza lya Bulemeezi gyetagisa kukola maliri naye gaba tegaliimu goolo yonna. Guno gwe mutendera ogukulembera ogw'akamalizo nga balwanira ekikopo ekyangulwa ttiimu ya Ssingo omwaka oguwedde. Andrew Kigondo, BBS Terefayina ageesigika.